mwebale okukola mirimu tukola essebo gigenda gitya mpola mpola tuli mu kuzza abaana ku masomero kati lwe lulimi oluli ku buli muzadde mwalufuula luyimba kutuza abaana ku masomero naye ate kye kituufu kubanga balina okuddayo naye mazima school fees ziri waggulu n'ekyokukola kyennyini kugezaako bugeza kwenyigiriza nakulaba nti otuukiriza obuvunaanyizibwa olw'okuba nti olwaleero ebyenfuna by'eggwanga wonna byagwa tukkiriza nti ne betunoonyamu obululu oba abatuwagira bali mu mbeera efaanana bwetyo kati gwe ng'omukulembeze era omukulembeze osigala mukulembeze ekibuuzo ky'obuuzizza kifaananako okubuuza nti yii taata oli ku ndiri oli kuweebase naye ate ne basaba omunnyo kubanga obuvunaanyizibwa kitegeeza ekyo n'olwekyo ng'omukulembeze oba kyewanise oba tekinneewanika ekisookerwako kyakulaba ng'otuukiriza obuki obuvunaanyizibwa Lord Mayor ye ng'omukulembeze yandibadde naye yeeteeka mu kkowe eryebuuliza awamu kubanga ekintu ky'okusomesa naddala mu masomero naddala ate mu masomero ga gavumenti kye kivunaanyizibwa buli muntu ali ku mutendera ogw'obukulembeze mu gavumenti. Lord Mayor naye mukozi wa gavumenti, ekyo kye kyamazima. Yalibadde abuuza bubuuza nti wa ibonga abakulembeze bwe bafallinga short. Kye njagala okubuulira nti amasomero ga gavumenti gano okusomoozebwa gagasinga okuba nagwo. Lord Mayor addeyo yeebuuze nti mu kitongole kya Education Department mu Kampala Capital City Authority monitoring efaanana etya, ba inspectors ne ba officers bwe bagenda mu masomero kiki kye bakolayo, balina obukugu obwo obumala okusobola okuyambako kuba amasomero. Ekyokubiri, ekimu ku byeyayogedde ng'agamba nti ssente z'entono gavumenti zeewa abasomesa. Ekyo ndabira ddala nga ekyo kirala ate kubanga abasomesa toyinza kugamba nti mu private schools omusomesa gwe basasula $300 akola abaana ne bayita ate owa gavumenti gwe basasula $5 ne batayita. Kitegeeza ensonga teri ku ssente. Nga Uganda tulina okwongera okutunula mu policies zino engeri gye tuzikola ne bwe zitambula okusobola okujjamu ekituufu. Otherwise nze kino ndi mukyala musomesa omutendeke naye nkigamba abasomesa nti tolina bonnimba nti ssente ze zigaana abaana okuyita. Private school ogisanga ng'esasula omusomesa $10,000, government school n'ogisanga ng'esasula $5,000, owa private owa 10 n'ayita, owa UPE n'atayita. Kitegeeza awo tuddayo ne tutunula ne tumanya nti enkola is not about the money government zeba esasudde omusomesa, waliwo ensonga endala. Naye ng'ensonga endala ezo enkulu tuzitunuulire naddala. Nawulidde ow'ekitiibwa vice president ng'agamba abazadde nti tebaddayo n'okukkiriza okubasaba ssente z'ebikozesebwa ku masomero. Polisi ya UPE bwe baali bagiteekamu nti omuzadde talina kyasasula, naye nga tukimanyi nti okusomesa abaana kuyimirira ku masiga 3: omuzadde, omusomesa n'omwana yennyini. Kati gwe bw'ojjamu sapooti y'essiga erimu ng'omuzadde kitegeeza yo triangle eba tekyasobola kuwera. N'olwekyo newankubadde tukola ebyobufuzi, bannayuganda naddala bannabyabufuzi tuve mu kuzannyira mu byenjigiriza. Tulowooza ffenna nti tubitegeera naye muleke abasoma ebyenjigiriza boogere ku byenjigiriza. Tosobola kubayo n'ogamba nti n'ebikozesebwa ku ssomero temukkiriza amasomero okubibasaba. Omwana agenda kuwandiika ku ttaka, omwana bw'anaatuuka okuwandiisa peni agenda kuwandiisa kati, gwe ng'ogambye nti n'ebikozesebwa tebabitwala. Kubanga nze we naweerereza ennyo mu busomesa ng'osanga RDC ng'agamba abaana nti n'ez'okulya ssente temuziwaayo, era omuzadde ng'alina amaanyi agavuga pikipiki n'agijjira Butaalumba n'ajja Butambala ku district ng'akozeseza bodaboda ya $1,000 naye nga ze kuloopa head teacher w'essomero amusabye $3,000 ez'okufumbira omwana we obwogi. N'olwekyo ebintu bino wadde tubyogera mu mbeera ey'ebyobufuzi bye bimu ku binnyise ebyenjigiriza mu Uganda. Era Mwannyinaze Lukwago kye njagala omugamba nga tetunnategeeza byabufuzi bya Uganda, ebyenjigiriza mu Uganda bigenda kufuna buzibu bunene nnyo. Olinga agamba oyagala okwogera ku by'obusomesa jangu otwebuuzeeko ffe abasomesa. Nga nze Aisha Waliggo bwe mba nnaayagala okwogera ku by'obulamu I will get research okuva mu basawo, si kwogera ffa. Naye gwe bw'ogamba nti abasomesa temutawaana abaana temubawa byakukozesa, ffe nga abasomesa tukimanye ekimu ku bisinga okutunyigiriza kwe kusomesa abaana nga tebalina bikozesebwa. Ojja kutuuka oyagala geometry set kyobola bolwaliro n'ababaka ba palamenti bangi nga Sewungu ye yavaayo n'agamba nti ekalungu buli mwana agenda okukola ekyomusanvu ngenda muwa omukebe geometry set. Kitegeeza ekyo kyetaago. Naye geometry set bw'onaagamba nti Sewungu agimuwadde mu kyamusanvu
omwana n'atandika kugikozesa there and then mu PLE nga tayize bwe bagikozesa okuva mu kyokusatu omwana omusuubira nti agenda kubaako ekyamaanyi ennyo kyakola n'olwekyo nze njagala ebyenjigiriza bino ebyobufuzi bibeeremu ebirungi ebitali byakuwuddiisa bantu ebitali byakulowoozesa nti buli alowooza nti ajja genda azanyire ku musomesa asobola okwogera ensonga z'obusomesa nedda obusomesa bulina enkola yaabwo bwe tuyitamu ne tufuuka abasomesa nga batutendese kitegeeza singa batuwadde sipeesi yaffe bulungi ne tufuna ebikozesebwa ebyatutendekebwa nti bikozesebwa tusobolera ddala okusomesa abaki abaana